Ebigambo by'olya nti omuntu omukulu ku myaka gya maama Nandujja byaliwo tebiva mu kamwa ke kubanga alina bangi bansipayalinga. Bina mugero abajja olw'okuba yatuuka ewa Museveni alabanga yaleeta ekintu alabanga yabadde ennyo ne Genosale ayagala okwefuga n'okuyisaayisaamu abantu bano amaki. Muganda waffe Fina Masannyalaze ye bwe yatuuka ekiseera ng'asobola okwogana Genosale yafuna emmotoka mu NRM kitebe kye NRM atuuka naye jasanga olunaku lumu nga yeeyitawo First Family. Zonto okwawukana kwabwe bagamba olunaku lwe babakwata ne babasiba mu kkomera. Baba Zonto nze n'enjogera gy'abadde ayogera ng'alinga ng'abalaata agamba bagende bona abayagadde banaakoma kino ekintu. Abanene mu gavumenti badde basingana ebizonto erimu ku bizonto ne basinganayo okusola Tony One ne banywa caayi waabwe. Niye leero weegendereza nnyo ebintu ebitambula ku popula tebiwangaala. Kati omukazi oyo ayinza obanga naye nattabula. Essaawa zino kyali kikulaga nti essaawa era bana babiri bagenda tusigala abantu bameka babiri ku kyali tabaddeeko n'asooka aleeta omukyalo n'azibika ekyo. Era ne bwogenda mu bibiina bya muganda wange ebyo baalimu ebya Eagles ensonga zaali byanfuna n'abakyala. Kati ono Ssaabazonto byalowooza nti olw'okuba yawandiika ekyo baganda bange kifu. Bano banne bakola nabo balaba nti bali ku level y'emu nabo ndowooza nabo wange bagamba basobola okuwandiika ebikola ki ebikolebwa. Ayina ekyokuleeta omukyala kyali kifu nga tosoose kugamba ki Banno naye gwe olw'okuba agenze mu kaliyoki n'ofunayo omukazi n'akusanyusa ekiro yamujja mu kalyoki kyekimu n'omusajja oyo yeewuba n'akusanyusa ekiro yalaba n'abaana b'omukazi abaleesi nga bazze nga ekyo kifuuso kya family. Oba yandibadde yetamwagadde era abataano bano abana kwandibaddeko amwegomba era n'abatamu kitabuka. Naye omusajja ono Ssaabazonto alabika ye nattabula buli kaseera ye abeera kyakaana ne banne. Ekyasuula bani ya Katolwa yalina ekirowoozo nga gwe Zonto Ssaabazonto ky'ofunye nti nze mpandiika nze nnyini byuma nze kino amanya nga bulijjo nze Mawa Haruna omuluŋŋamya w'eggwanga muzibu wa Mugema Kabuko. Njagala okutegeeza abantu b'e London mwenna nti omusajja ono ajja era ali mwana mwabadde ennaku zino zonna ayimbayimba obuyimba nakulira ku Kidima simanyi nalina sitamina nakusanze ogamba simanyi nakusanze ogamba uliza ng'ogamba okulira ku Kidima musimanyi nina sitamina. Omusajja ajja e London ng'ennaku z'omwezi lumu yesho egenda okusookera ddala okubeera eyo. Ntegeeza abantu bonna abali e London mwenna omukulu ono jajja buli alina kayagala okutuusa eri akati kano ajja katika omukulu ono agamba ndi njala kuwa Mawa ajja tika omukulu ono ayagala okuwa Dankani kasato leeta naye emmotoka bandikuwadde waliwo emmotoka zino era njagala okutegeeza abantu b'omu kibuga kye bayita Edmonton nga obeera mu nsi gye bayita Canada ng'oli mu kibuga Edmonton ku street one lwaki ontawaanya kanjogera ebintu byange genda ku weekendi genda olye ku kyemisana ew'omukyala gwe bayita Pros afumba ebyokulya ebirungi street eri 118 street 118 agenda olye oluwombo buli kimu kijja kutambula bulungi awaaye ng'oli Canada kano abeeyo mbagamba abe UK tubasindikidde omulenzi envuumuulo awerekeddwako bangi kuliko Kaye omwogezi w'oku mikolo ne kubaako Chosen Becky Femeka mugendeyo mbawagire muyingire omwaka nga muli happy bino ebyaffe muze byatugaana okusanyuka nambemu nga bulijjo senoterera tekinsibisinga kakati nambemu yabaaki nambemu oyo balina caayi gwe batunda awo kati olumu yenyini yasooka omulozaako n'agwa kale ndo bayagudde balina caayi oyo gwe batundakati ndo baye muna omukono yagugwiridde oluvannyuma lw'akacaayi omukuba. Omanyi onywa obukyayi obwo omanyi ngenda kubuulira omanyi omugaso gwa sitaani kubba kutta na kuzikiriza naye ate tewali bantu bakuŋŋaanye wakati awo Katonda abeera mu bantu abakuŋŋaanye ne sitaani abeerawo kumpi ate abeera ne agenti asobola okuba ne agenti ayinza okubaawo gwe wetegereze nnyo kakati waliwo omulabi waffe naye ekyankoze obubi yeeteekako me and you naye alaajananya naga amutumira b'e Bulaaya bokka nga temututumirako kati me and you
maama tukutumiddeko wonna wooli yagambye ali wano Uganda tumutumiddeko wonna wooli tumira Lolani Aisha Dubai awo Madamu Joeli ya Shapiro Alafa Nalwoga mbatumiddeko nnyo balamusizzaako mwenna abatulaba nembebaza emirimu gye mukola Faruku leero ngenda kwebazaako nziraba kubanga nyina mukisere badde ngenda kyekiganya ati sente mbadde siyimiridde naye engatte eyo ogiraba ogirabye balikupu eri enkambwe ejola yajjidde mu nnyonyi tewajozeza najoza wayambadde bwambazi yeeyo yazze direct ani yagiweereza era nga okugifuna ng'oggyeko nti Katonda yakussaako omukisa gye we tuli gaadde maanyigo yavudde we engatte eyo yavudde mu US eno si ya Uganda ya Uganda bamuyita Moses lwaki wamaze jozaako ndaba ejjudde empuufu ogitambuza nnyo ng'ogenda ogiragalaga abantu Uganda kibadde kitya eri musenenga mmeka bategeere bano abantu betudde nabo amazima gali nti tujjako muzeeyo ow'ettima nga yaganye okulaga engato naye yeeyengato engato eyimiridde naye engato bagiyita batya ayagala oginoonya ayinza gamba ngato engato eyimiridde Faruku njagala okwebaza kyonna kyokola kyakabi okujjako naye ogikubye ekyennyinza okugamba nti nja kusaba omanyi sitani tatambula yiko ebiseera ebisinga nja kusanga bannaffe tugenda okwogerako abalala ate sitani alitubiddemu tusigale nga omuntu aba akunyiizizza musobola okukwatagana kubanga kibi nnyo okubanga mulina ekibi kye muzimbye ne mutuuka mu maaso ne mwawukana nja kutumira ku muganda wange Musoke Isaac ali mu US nja kutumira kaja n'empale ya US n'empale nagigula kwa anniversary ya mmeka empale nagigula emitwalo 10 ono yamala okujinguza ayi kyo n'agamba nti nagigula wula bamuseera nagigula Faruku sooka owulira eri abasuubuzi sokoleke mukulu Faruku sokoleke mukulu Faruku olina ensobi emu oyonoonye todiranga muntu alina mpale bwetu empale zowaite ezakataasa aye noogenda nomugeraga kumpale waliwo abasuubuzi b'omukibugo gye basinga ne baganya okutubulya amanya gaabwe bagambye tubalaba nnyo naye temututumirako mukikubo abasuubuzi b'okundabugabo mwenna ne wahamu eno yonna mwenna ate oyo amu ye yasiima mukwano wonna kyakola kyamaanyi nja kutumirako abantu b'ekabowa ku lunchbox ewa Ajaluuna timugende mumagire Ajaluuna emmere weeri awo ab'omu Kampala mujje kwekyanda emwana emakindye emmere weeri so Faruku ze nkwagaliza wanguzi kubanga ye engatto erinnya mwalirabye bagiyita batya mulisibate nze ndabayo wansi ate nyambala ate yaneesome ali Faruku gato y'omusajja bulijjo engato siyinako buzibu naye ogenze n'osiiwuka empisa njagala kuyita kusiiwuka mpisa tosobola kuddirira David nga yambadde engatto ng'eno nateekako n'empale eno ey'ekikungu oba ey'abambazi ate n'ogenda n'obyononera Mawasimayi abandiyita Mingo Omuwendo mu bintu byonna byokoze weetondera abalabi naye omusajja gwalaga empala ali mu luwanze nkusonyiye nkusonyiye kakati Faruku njagala kutumira ku bantu b'emakindye balaba nnyo programu eno nnyo waliwo omwami bamuyita pasita awo alina saluni emakindye alaba nnyo programu eno ab'okumubalaka Faruku ab'okumubalaka batulaba nnyo Nkere Nabisaalu Barakisi Zoni Lukuli Kabowa Wankulukuku bonna bala programu eno njagala kutumirako ab'e Masaka n'abantu b'e South Africa batulaba nnyo ne Dubai awo bannyinaffe ba house managers tubagala nnyo banamwe bali kula programu alima bali mu kulwanagana kyakirwanya Namakula ne Fiina Mugeya kakati nalabye bu audio nga buliikinze sisuubira nti bwaliikinze naye ndowooza ababukoze bayagadde butambule abantu basobole okumanya emuvuyo gye bazze bakola abakulu abo anti Faruku ng'oggyeko covid ono okujja ebintu bingi ebibadde bigenda mu ggwanga mu sekita ya art kubanga wetwotololera awo nga abantu abalala tebamanyi bigenda mu maaso sekita ya art yo nga sekita ebadde erina ssente nyingi zeefuna nga akabondo k'abantu abalondemu abatono ate njagala bayita akabondo naye ate abantu abasinga ku abo nga bakulu ddala mu myaka
abakulu mu myaka ng'era ssente ezo be bazeegazanya gye zituukira. Kubanga abantu abasingako bamanya nti gavumenti erina ssente zezza zereeta mu art. Kati ate abantu abasinga abo benkugambako nga tebakyali active mu kuyimba, tebalinawo music beetaba legend, owulira nga tebakyali active mu kuyimba, naye nga ssente zino bazimanyi gye ziva, nga beekobaana n'abamu mu gavumenti ne babba ssente zo ne bazirya. Wabula nga abantu abali mu art ne baziganyirwamu, abali direct mu art. Anti nkubuulira, njagala kubuulira Faruku, waliwo omukyala bamuyita Fiina Masanyalaze abadde nnyo active ebiseera bino. Tumulabya nnyo mu biseera bya covid ono ng'ali active nnyo akola emirimu egy'enjawulo n'abalala. Maama Alima Namakula mukyala saagala nnyo mwogerako kuba nyina ekitiibwa kye muwa, naye balina ebintu bingi bakoze, kubanga Faruku obadde okimanyi nti yatwala abantu kugenda okuyimba bayita Wuma Convention buli mwaka, atwala abantu mu US, naye babadde balina ssente bo nga balya naye ng'eno wansi tetuwatuka wadde na 10. So obudde butuuse, omanyi Faruku omuntu aba yamanyira ssente nnyingi nga ye yeetolerako, ne butuuka ekiseera nga waliwo abalala abazaagalako zigabanako, kata wava obuzibu azimba omutima. Kakati bagenze batuuse abayimbi abala mu covid embeera etuuse n'ebeerambiri batandika okugenda ewa Sale bagamba ssente zammwe bulijjo zigenda wano, era bano bebazivunaanyizibwako abadde bazitwala ebbanga lyonna. Kakati bano batuuse buli omu afunye obuwayi bw'abantu abakola ki, abamugendako emabega. Mutegedde, Alima afunye ekiwayi kye, Fiina afunye ekiwayi kye, kati Maama Nandujja ne Ragadi n'abalala. Maama Nandujja ono gw'olaba ye ali mabega waani wa Maama Alima, ye mukwano gw'enfanfe. Nandujja n'Alima bali aba ekintu ekisobye okusinga ku byenfuna. Kati oli alwana oli byanfuna, Kanona agamba Maama Nandujja agamba nze nfunira wane mabega waani Walima. Kati naye azizozza omuliro, beerangidde ebyekikazi nga bw'obiraba ebitategereka by'owulidde, ebigambo by'olya nti omuntu omukulu ku myaka gya Maama Nandujja byaliwo tebiva mu kamwa ke, kubanga alina bangi bansipayalinga. Biki byayogedde Faruku? Ebigambo bya nsonyi, naye ebigambo byeyogedde ensi yonna kyemanyi bugiri bwatambudde. Simanyi oli kakazi kasiru, simanyi oli kakalu, simanya ogenda omira eddagala byo, simanya biki. So ebintu ebyo biswaza ku muntu w'emyaka nga gy'alina Maama Nandujja n'ekitiibwa abantu kibadde bamuwa. yo bamanyi bano betuliko okusinga bonna ng'ebali abasatu manyi nnyo Fiina. wabasanga wa Fiina ngambye abasatu ng'embamanyi manyi nnyo Fiina, ng'ogyeko nti wabasanga wa Fiina ali musanzeeko eggulu emirundi nga 3. Eggulu egyobeera omutuuze waayo. David ajja kunsonyiwa katono omusala mboozi ye. Anti David mu byafaayo bya panel buli bw'omubuuza omuntu mu art agamba yamusanga. David yalinga yafuna amaka Fiina kankitangaazeemuko kati ng'ogyeko okumusanga eggulu. Nze mpate ne Fiina awe katwe wa HK, era nze Fiina nandise okuyimbanga mu mulaba. Fiina yali ayimbira mu Matengo. Fiina mpuliriza kyega kituufu. Fiina Fiina yali dansa mu Matendo. Wuliriza ngenda kulaga sooka owulirize. Mukazi mukulu kituufu. Fiina yali azina mu Matendo n'omuyayiganya nga bita Black Jesus nga badansa. Fiina Jani ekatwe ew'ekike ekikumusajja akola firimu ng'ayina bbawe bamuyita Mugerwa. Ngenda bitematima mu bwangu. Fiina olwo avudde mu Matendo atandikiza okwagala okuyimbayimba awo, era Fiina oluyimba lwe yasooka okuyimba awo abantu basiba okumutegeera gy'ogenda kansabe Mukama ofune. si bampasudde Anti wuliriza, gy'ogenda kansabe Mukama ofune n'abaana bakole ki. Oluyimba olwo aluyimba nga Mugerwa agenze South Africa ng'ayimbira bbaawe gy'agenda akole ki, aterere. era ne ssente ezatwala Mugerwa Fiina yalina essimu bagiyita certificate bagitunda emitwalo 10. omumanyi Kitegedde bulungi. mutemeteme Atamanyi Mugerwa mugenda munonya firimu ya Idi Amin, omusajja aliko ayogera ye bbawa Fiina yali bbawa Fiina Masanyalaze. erinnya lino eryamugerwa kwe liva Nzija Mugerwa agende South Africa akomewo ng'afunyemu akasente otyo nga Fiina takyakola ki, takyamusaana. Mugerwa ameera amalala, babeeraawo Mugerwa sente zimuggwako, alinnya dde South Africa. Wadde South Africa Fiina akuba oluyimba
bucha wepanka bampasudde olugwe nafuna akoze eki akati oye Fiina mu bufunzi oddamu musanga wa kati nziramu okusanga Fiina ng'ayisewo emyaka nga 5 kubanga yali nsimulawo ekikaawo mu ofiisi ye nziramu okusanga Fiina ku mulyango gwa Majestic Plaza ng'ali ku pikipiki bino bibayika ebinene ng'ayingira ng'akipakinze ayingira kati mulaba mundeeta amaalo mutuke kola ki kyava mbuuza oba ono omulenzi bannamulabanga wa ne mugamba ndowooza si yenze tuli balongo Fiina ayingira yali agenda wa Jordan ndowooza kati Fiina afuuka serebu endo ng'agikuba abeddewo awo afumbiddwa ewa MP oyo gw'abadde ali kati nzemu okusanga Fiina namusanga ggulu era nze akola ki nga yakwasaganya ebintu by'abayimbi naye ng'enkokola kubagabira ssente newe twali yatuwa ssente madamu Fiina yatuleeta ssente bayetusuze n'omusajja bamuyita mutaddeko n'ekyamadamu ati mukazi madamu kitegeeza mukazi ndowooza yatuleetera ssente David njagala tutemeteme kyekirwanya Fiina ne Halima Namakula naba abantu bano baawukana mu myaka otujja akozesa mutwebu naye nno munnange topiki ya Fene egenda kubeera kintu ekibasumbuawo byanfuna tewali kintu kirala byanfuna bibasumbuwa ngaono addanyonyola nti kati omanye ebiseera byonna ebbanga ebadde baddewo industry ya music ebadde efuna ssente gavumenti ngeziteekamu naye nga tezituuka eno wansi nga ssente zibulyawo ku UNCC nga bazeegabanya abantu ab'olubatu kati essaawa yalio covid ono we yazze abayimbi batandika okugendako eggulu naye badde bafuna ssente okuva mu bitone byabwe naye nga tezikola ki kakati we bakikoze ekyo nti essaawa ya leero waliwo obubiina bulinga 50 waliwo sibano bampala embaaya bano simanyi Dankani akulembedde babigooli makulu mawa simanyi akulembedde abakadde nambemu ate akulembedde ab'engoye simanyi Black TV akulembedde abaki jinguwa akulembedde ab'amawulire kati obubiina bwonna buli awo oba abasajja be babalwanya oba alima yatuuse nogalwanira jeno kyemanjayo okwogerako awo nti maama Nandujja mukyala mukulu aweebwa ekitiibwa ennaku ezisa abasajja kavaayo n'amusimbye nze mbadde njala kumusamba owembeevu abaana bana bafiina ono asooka amuleke kubanga byayogedde oyinza gaba mukyala mbu oli kumpeki sonyi wazaala akaana kagungubala gaba ebigambo nga ebigambo ebivaamu saabisanyukidde nga nze n'aliima mukyala aliima Namakula nze manyi asobola okukwatagana kuba olwotalwola kaodi akasookedde eddala balukolera maaso ga Jeno Kayanja we bayombera nga ne Jeno Kayanja waali awo ne beetagulatagula kakati badde nja kusaba abakyala bano bonna nge bali basatu Fiina ono omwana ku bbo ate Nandujja ye mukyala kyasinza okuuma ekitiibwa ky'ebbanga lyonna ebbanga lyabaddewo naye kati atandise okukyonoona nambemu sente ze zibalwanya problemu eriwo ng'oyagala okumanya abantu abatera okusiiwuka empisa onoonyanga bayimbi gwe ng'oyagala okumanya abantu bano nti abantu bano empisa osimanyi oba ekintu kuyimba ekyo kirimu ki kubanga abantu ebiseera ebisinga obungi nze nasangako Fiina evuga era bwe twali tusuze yatugabira ssente ne munnaffe omu n'atafuna ssente naye nga twasabye ssente zaali nnyingiko ne batuwa ntono kyetwagumira naye munnaffe omu bw'atafuna tugenda tugamba Fiina munnaffe omu tafunye agamba nti nze lisiti gyenyina muliko bebo benkoze eki bendabeko tumugamba nga ate batubanja bwe twasuza batubanja emitwalo 5 ate ngono tafunyika tusasuze eki kyenabanziramu ne mugamba nti ati tukole bwe tuti bwe kiba kigaani katukubire Jeno tumugambe nti tafunye yafuna engeri gyatukola ki sente bazituweereza kusira batulyawo simuleeka batititi kitegeeza ki ekyo ne zituuka entalo oluli awo olukulembera byonna lwabyanfuna bafiina basembera nnyo wali ne bageziwalamu okusinga anti kamala okubuulira omusomo gwe twalimu mwalimu Tumuda nga mulimu UPRS mulimu Union mulimu NCF ne UNCC bwe tutuuka musomo ogwo nga basajja basomesa Bebe Kulu bwe yakwata akazindalo n'akuba wuma okugijja kyenkana ku music yonna bw'akuba wuma bafiina baali tebazze nga tebali ggulu
babakulu akuba wuma abasajja ne bakuba ki engalo ndowooza bano babakubira nti kye babakola eno kika ku makya akawungezi twava mugulu ku makya bafiina baali bataka nga bayingiddewo okudifendinga wuma yaabwe era nabo ne babaka akaki ne bagamba ono nagamba simanyi wuma sibiki tebiriiyo okitegeera era nga nabo badifendinga ki wuma yaabwe naye olutalo luli wano wakati waliwo abaasooka okutegeera mu art industry era ne babba ssente z'abasiru omanyi ngenda kukubuulira mu art muno abantu abatali bayivu bangi be bangi kakati abaasooka okugeziwala babadde bayoola omudidi era ngenda kukubuulira naalimu n'omulaba okugwangana Malaka ne Fiina byanfuna ate nga bamaze ebbanga bonna nga bafunira awo kangende wamawa odiyo ziwulira balwanidde mu maaso ga Kayanja Faruku nakugamba wano nekugamba nti empute head nempute tin biringa ebifaanagana era webisisinkana wekanga bikoze obuki akabenje kubanga ekisinga okufuga omuntu Faruku mutwe guno kutegeera bano bonna adde boogera asimanyi byanfuna asimanyi naye byenfuna tebijjaako kutegeeraako ng'omuntu olina okutegeerera kyogamba bwe muba mulina ebyenfuna bwe mulaba omutwalo mweyuzeyuze mwetulise ate nga mugenda kwejjanjabisa emitwalo 4 nga mulwanira mutwalo kati mulina okuba nga amagezi g'abantu kiba kikulu tisinga toba n'amagezi bwe bukyenja ne bagamba nti atemawo omukadde empale z'akataasa bw'oba empute head weesanga weekubye n'empute ttiini naye gw'ola okuba nti omutwe gwe okuba gulinawo gulazinga abantu n'okirekera abalabi ne bajajinga ani ategeera bw'ensonga zino wandizikutte otya zino ziri ziti kati mu indasitule eno mujjuddemu abantu nga balema okwawula amaanyi g'erinnya n'obuvunaanyizibwa ye bw'alowooza nti alina erinnya naye ate n'alowooza nti olw'okuba waalinnya yalina okuba n'obuvunaanyizibwa obutangibwa ensonga kati awo abantu abasinga bwe bakubaganira n'osanga aliima nga agamba nti Fiina ono ankulembera atya okitegedde n'osanga maama Nandujja omukyalo omukulu akoze ebintu byonna ateredde mu embeera zonna zabaddewo amanyiddwa ng'ayombagana ne Fiina n'alimu okufuga omutwe gwe okumanya nti ono omwana ensi enendaba etya kuba waliwo ebintu bye tukola n'ogamba ensi enendaba etya nga nkola kino so nze ndowooza nti ekisinga okubatawanya abantu bano obutamanya n'obutayawula maanyi gaabwe na buvunaanyizibwa bwabwe ate n'ekirala waliyo abantu abavunaanyizibwa abeesudde indasitule eno basajja nga abamisa Kisemakula misa Kisemakula tosobola kugenda kubanga alina obwongo obutegeera obusobola okupima banze nakola naye emyaka kumpi 20 omukyalo oli gwe bayita ono yali afumidde omusajja ono yali omuyayiyaya Mariam Ndagiri waliyo abantu ngaabo abandi badde naye ate Fiina Mugerwa bajja olw'okuba yatuuka ewa Museveni alabanga yaleeta ekintu alabanga yabadde ennyo ne genosale ayagala okwefuga n'okuyisaayisaamu abantu bano amaaso so ng'olina okusooka n'omanya nti wadde nze ndi mukulembeze nze wakutoopu ne bano abantu bamaama bange waliwo ebigenda mu maaso mu indasitule naddala ebyenfuna ebyenfuna bizze abantu bagende ba genosale yatandika obbazibula amaaso wadde abamu baali bakyogerako mu ngeri ndala neffe twakirengererawo n'atandika okugamba nti awo nno mweniwo sente zammwe naye abaawuma mwekolemu omulimu abayimbi mwenna mbere nga mulina ekibiina kyemwegattiramu musobole okufuna omunyago gwammwe nga gujja nga mugugabana bulungi ono afune abakubi ebyuma bafune n'ono afune naye abakulembeze bwe batuuka mu mbeera eyo olwokuba Fiina Mugerwa ayogera ne Kayanja ayogera ne Jeno oba kati ye sekuritale atuuka olaba nga bano abalala bonna gasiya olw'obutaba na disipulini kubanga disipulini ekulembera nnyo talina disipulini kubanga bw'obanga obadde olina disipulini tosobola kuddira maama wo kale ayinza okukola ensobi nze bana abavubuka mikwano gyange nendaba nga abo bwana buto bambi bwakayiga okwambala empale bulaba ino ya bbeeyi nnyo n'okireka awo
nogamba obwo bwana buto bubeere mu mbeera zaabwe n'obutunuulira nogamba omwana omuto bw'ayiga okununa switi kati n'okikola mu nkola ki ey'ekigunju fiina abatayoseza disipulini okudda mu bakazi abakulu ababasinga ne beerangira nga beerangira ebitakola ki ebitali kamere wa Duncan obukulembeze buno bonna buliko bakazi olaba maama Nandujja simanyi Fiina Simbi simanyi olowooza si ye pulobulemu eyo kuba abakazi yandibadde pulobulemu wabula ngenda gamba maama Nandujja batuswazizza nnyo naye kimanyi oluvannyuma lw'obusungu waliwo abantu batubanga obusungu kukyafu bonna eno okulembeze baka abakazi kitandibadde kibi naye nkwataganya nentambuzamu anti bibaawo ebyabasajja bibaamu ebyengabana bibaamu naye bino tebyabadde mu byabasajja wabula nze kyenategedde mu bintu bino omanyi naye oba oli mukulembeze kiba kibi nnyo okwegulumiza muganda waffe Fiina Masannyalaze ye bwe yatuuka ekiseera ng'asobola okwogera ne Genosale yafuna emmotoka mu NRM kitebe ky'NRM atuuka naye ojja ssanga olunaku lumu nga yeeyitawo First Family abaana bangi abakompoyininga ku Fiina oyo naddala eggulu eyo obanga walina ofuna $50,000 ofunanga $30,000 bw'ofuna $30,000 bw'abaayo omu nga mukalabakalaba n'agamba nze email kangizeeyo ogenda okulaba oyo atanoge gakoze gawezi ngenda kujjukizaamu balina olunaku lwe baategeka ogundi wano ku feyawe wano ku Nsambya esharing munaye sharing eyo baddira abayimbi ne babawa $10,000 naye nga balina bwe bayitayo nti oli Davicom ayogera nnyo kitegeera nafuna emiliyoni yaki yasente kitegeeza nti obukulembeze bwa Fiina bwabituli nnyo sawa zino bali abakyala bagezezzaako ndowooza enzikanya yabalemesezza okuba nga bakkaanya manyi kibanga bonna abane Davicom nga tulina bye tutwala naye nze nemba nga njagala nnyo okufuna olw'okuba mmanyi abantu bangi gwe nkunyigirize kati Fiina akozesa nnyo advantage eyo ey'okuba nti ye atuuka ewajjeno kitegeera yes abamanyi nti goba badde wakuwadde $50,000 ne bwakuwa bintu olina bwogenda kukola ki ye Fiina omutuufu so nze mbadde ngamba nti Fiina yanditereezezza obukulembeze bwe newuma era ngamba mukulu Minisita Kisemakula kubanga kimanyi kino ekintu akirimu nnyo ngamba akakeke kinti kintu kyabwe bakikwate bulungi baleme kweswaza nakwewe kijja kuyiika engabana yembi agaba bubi ebintu gwengabana ogimanyi waliko eggulu kati ekizibu wekiva kyonna kiri bwe kiti gavumenti yalibadde ekola ebintu bino Faruku buli bwomanya nti gwe olina obuvunaanyizibwa obwenkomeredde ontegedde olina okufuba nnyo okuteekerateekera abaki abantu ontegedde kakati bano ba Fiina kituufu bantu bali mu art naye obuvunaanyizibwa bwalizeeyo ne banoonya abantu abasobola okuba abatuufu mu zino ensonga bano baava okuba nti baweereza ne batuuka mu mbeera erowooza nti beeyagaliza ontegedde mawalina kintu kyaweere n'akugamba waliwo ekyokuba nti amaanyi oba oyina erinnya n'obukulembeze bintu bibiri byaki byanjawulo so mu nteekateeka eno baalizeeyo ku drawing board ne banoonya abantu abatalina just interest mu bino ebintu wabula ne banoonya abakulembeze bennyini abatuufu basobola okutuusa obuweereza eri abalala ontegedde Faruku so bafiina bano kirabika baatuuka obuweereza tebakyabulowoozaako wabula balowooza ki kye bafunye n'okwekkusa kubanga baatuukiramu ssente nnyingi mu kusooka ze baali bakola ki ze baali bafuna kati obudde butuuse akasente kalina okugabanwa mu mitendera ne kagenda mu associations endala n'ebirala ne kakola emirimu so bano bakyali baluvu bakyalowooza omugaati gukyali munene nga bwe gwakola ki nga bwe gwatandika so tugamba bannaffe ne ministry evunaanyizibwa ku art bateeke obuweereza oba n'okulonda okw'obukulembeze obutuufu abantu bafune obukulembeze bave mu bana abagenda nga beerumaluma balowooza nti balina ebyabwe bakola ki bebeeyagaliza beeyisaawo kubanga bagenda kukomekereza nga ati nga ye tateredde wabula ng'agenda kuba buli kaseera ali mu mizoogobagano ne bana abantu abayagaliza okweyisizaawo ebyabwe Fiina nga baye entuufu g'obaddeko naye bano bagamba mbu we basindika 5 akuwa 3 anti ekyo Fiina kyakola bwana asobola okukikola naye nja kugamba muganda wange mwanga wagamba nti mumagwanga badde njagala asooka atereze munange gyo misajja nsimu yayiyayi musajja obuvunaanyizibwa
kyasooka akimenyewo era bakyali bafumbo ate era kakimenyewo nekiri kyalaga nti yali yamufumbi era oli mukyala we kasooka kimenyewo simanyi David bwategeera muntu kumulaba muyaye ndowooza laba ali mu mbeera y'emyaka egyo naye omusajja bw'otandika okusiba enviiri n'ogenda mu kkanisa eri abasumba eri abasajja abavunaanyizibwa tebasobola kugamba nti oli muyaye. Ekyokubiri John Senga wagwenjogerako oyinza obanga oyogera sibadde sagala muleeta mugundi eno kuba atabaddeeko noyinza obanga omulaba ku siteegi oyinza obanga omumanyi nze njogera ku muntu gwemmanyi nalwaki ndowooza nti boboni nga bamugatta erubaga bamire buzi bamubuza n'agamba naddamu faaza n'amugamba temutunuulira nviiri zange ziri ku mutwe kuli ebigambo ebinfuluma awo nvuddewo amutegeeze omanyi ekigambo kye kikalubiriza abantu mutegeeze n'ekirala nti eddiini egamba bweti wuliriza abaweereza abamu gwe bakkiririzaamu Kristo yagamba temukola nga bwenkola mukole bwenkoze eki nga bweŋŋambye ate ne John Segawa tugenda kuwangazaamu ekigambo njogedde ekigambo kimu onyize nnyo ti Bobi Wine yasiba enviiri kituufu nnyo ne Bobi Wine naye bwe yatunuulira gy'alaga n'ebintu bye bazze bamubuulira naki n'agamba kati ekintu kye ŋŋenda kuweereza abantu omuyaaye atali muyaaye n'ava ku nviiri yensonga lwaki teyazisigalako wano omuntu okusiba enviiri bakulabanga muyaaye mu kalica yaffe amanyi omuntu akyawa okumanya omuntu akyawa okubuulirwa akyawa n'okumanya naye nze kino kye nalaba ekizibu ekiri mu ati buli woogenda n'ogamba bafiina abo ng'olina ekintu ekyaleetaaze kitereezebwe mu art industry ekibuuzo kye basooka okubuuza wayimba ki ofuna kyenkugamba wayimba ki newooba kyolese kyamagezi kitya ekikulembera wayimba wa bagugulana ne wolota wano naye ngaekibuuzo kye bamubuuza gwe wayimba ki era omukulu gundi ono omuwala pulezidenti wa UMA Sindi nga kyekibuuzo kyeyakulembezanga nekututi kyenanga wayimbawa kamala banyonyolako ekintu kimu UPRS ng'ekyakulembera ali Wasula kakati UPRS ng'ekyakulembera Wasula abasajja abo bali mu art naye abasajja abo mu UPRS teri yafunayo ssente omanyi lwaki bakulembezanga kiri kiwayimbawa naye ng'abasajja bali gyesalingisa UPRS mu 1995 okuvaawo nga banoga ssente ezitagambika mu ati w'abantu ne bakola n'endagaano ezaali enfonyi ezitunda muziki w'abantu ku basajja abazungu naye bagenza okubuuka kati olwaleero mu UPRS waliyo omusajja amuyita Anthony tayimbangako akoleddeko World Bank emyaka nga 7 akoleddeko URA emyaka nga 5 baleeta omusajja omukugu mu UPRS era Anthony ng'akutta akazindalo wano nga nnyonnyola okakasa nti omusajja yagendako Nigeria n'amanya industry yayo bwekola kakati kyekisinga okusumbwa wano bawuma bafiina okugamba nti omuntu alina okubeera mu wuma gitereeza alina kubanga yayimba ng'atabuulire yayimba teri kintu bakulumpanya ng'abantu bayimba bakulumpanya nnyo tunuulira bano abasajja bali mu Eagles olabe ekyaliyo bagisuula otaba ekyaliyo so nga te wali bagentleman tugende ndowooza kwabazungu bagisuula abamawa bebamu kubasuula Eagles n'enkwe zaabwe n'obuculumpanya ng'akola kino nga Dene Wamayinja nga mugamba kirala wadde Wasemakula ng'omugamba omanyi oyo Semakula n'omulaba yali mukufa ebyo abo babuuza nnyo ekintu wayimba ki naye munne wano abasajja asobola okukulembera kati nga si muyimbi kati mawa nze saakolako naye mwongere wabula nasanga baze mubange kujja mu ndongo zange ngali out of business mu magweza kuvaamu naye wakuwulira ebikolwa bwe olaba nga ate asaana abeera omukulembeze nkwe kubanga ebikola byayina atyo ekibi kyabena Faruku ye muntu okubanga mubbi teyali mubbi naye yayina empisa embi gwe zakkolako ezikunyigiriza naye nga yezereza mulimo gwe kukola ki kugenda mu maaso kati ebintu ng'enzo mba mukkiriza akole ki kubanga tabba so ono agaana n'akusakira n'atwala ate oyo mujega nga bafiina
byawukanyemu wekikyolaba manyera byonna byonna tugenda tutuusa ku byanfuna na mutamanya ngeri kiri olina kuwada mu bukulembeze nabo kiri nti yagambye nti nanyini kibiina abaana abagaye bajje basayininga contract abaana bagamba sajja atudde ddi okukola contract oge tukwanayita kugamba kitegee bagamba omuntu yenna akola n'abantu kiba kirungi nnyo nosooka notegeeza abantu nti tugenda kukola kino na kino naye tukikoze tutya mu ngeri entuufu ngaakola ne baganda bo kuba bali bafuganga baganda bo kitegeera naye mu bulamu buli bwokera ku makyo oyagale okusalawo ng'omuntu ojja kulaba manye mu bintu bino mubeera abantu tekubaako wamaanyi kuba buli omu aba n'omuwagizi we sookera ku makya nolabanga peegi efuuse y'akabi amaanyi n'ogamba ne banaagenda ejja kusigala ngaekola ki so bw'olinga gamba nti Saabazonto mukyamu Saabazonto nze nenjogera gy'abadde ayogera ng'alinganga abalaata agamba bagende oba naabayagadde banaakoma nti nekintu kyange naye lulinga bakyakola bonna ntagamba nti agamba ekintu kyaffe so nze bino guno gonna omulala ogenda bonna bonna si babibiina si Bazonto bokka wabula buli muntu abali awamu manye nti agali awamu era mwetunulemu bulungi mwesooti nyumudde mukole oba byebimu ku byasuula Eagles amanye abantu tebawula kugwana kuwummula kati ekizibu kyetufuna nti bola abantu tulina okubasomesa bamanye nti abayimbi bali batuuka mu biseera ne bawummula okuyimba ne bakola ebintu bya era buli bwomutulina byonna gye bali bulungi bawummula okuyimba ne bawummula stage kubanga okuyimba bo bayimba ne bawummula zino stage akati nga nzize ku nsonga y'Abazonto manyi bwe tuba twogera ebintu kyetaga tube nga tubyogera n'okumanya wansi sibategeera kyengeza kugamba nti ku Bazonto bwe tuba twogera ku Bazonto twogere ng'ebintu ebimu tubimanyi Zonto okwawukana kwabwe bagamba olunaku lwe babakwata ne babasiba mu kkomera bavaayo nga bakyuse endowooza era nze newunyiza okulanga abasajja bano tekuli oba bakyerabidde nendowooza bajja kupiiki nga bakyogere nti bavaayo nga bakyusizza ki endowooza ng'abamu babagamba tutambule nga tetutambulira mu puroguramu eno gye tutambuliramu nga tuteekamu ebyaki ebyobufuzi tubiveeko bagenda kutusiba batuggalire ng'abala bagamba nti abawagizi baffe awo batukola ki we batwagalira tusigale ku mulamwa gwe tulina okukola ki era batandika okufuna abakulu mu gavumenti Bazonto ng'era abakulu mu gavumenti abo bayitayo abantu 2-3 ne bateesa nabo mugende mukolewe muti mugirewe muti ne babawaayo n'obusente Bazonto andize nkubuulira ekyo kyenkugamba kiri ku ligodi kiri ku bwino kakali bwe bava mu kkomero batandika bagamba nti temuddamu kukola kino na kino na kino ng'abamu bagamba mwali maanyi matono ng'aga nti audiensi yaffe etwagala tetwekubidde etwagala tuli nga twogera ebituufu nga bano bagamba abasajja bano mikwano gyaffe tubafunye ate batuwaayo akasente awo wasooka okuviira ddala enjawukana era abanene mu gavumenti badde basingana ebizonto erimu ku bizonto ne basinganayo okusoya toniwa ne banywa kyayi waabwe ne bavaayo n'akasente kati ate akasente ke bavaayo ne batawa ku ki ku bano kati bano ne bagamba ekibiina kyammwe kiwandiise nti si kiwandiise bani abasinga obbalemesa tigundi negundi mugende muwandiise ekibiina kyammwe bano era olwaleese nga oli olwawandiise ekibiina ye yaleese buleesi bano bakole ki basayininge so nga mu mbeera entuufu bandimaze kiteesaako era bagamba waliwo lero bafiirwa ddiiru yali ya miliyoni 200 yali ya miliyoni ndowooza 2 ne bagifiirwa naye nga mu kugifiirwa era bagifiirwa lwankaya n'ezo kakati era wewaava ogamba nti ekibiina kino katukiwandiise tujja kugobera amateeka tiddiru enejjanga bye byabaddemu so kati bano ate ne bafunamu obusungu kubanga bw'olaba waliwo oli simanyi mutono zonto simanyi mutono zonto yanga zonto kati yanga zonto nabadde akolagana nnyo nani ne manyi n'opeto era abo nga bo bagamba atulina kutambula bwe tuti nga bagenda tukole mazima tutambule ku nsi byeyagala tetugendera ku bya ssente ng'olulala naawe olina ssente zewangobya wano nogamba tukole bwe tuti tusobole okukola ki okutambula akati bano ne bamanya nti bo banaakola ekintu kyabwe Yanga Zonto be balemesa banaavaamu bano bajja kukola ekintu kyabwe kitambule ng'ate ssente eno bazifunayo kubanga waliwo abantu abalowooza nti ssente ziri mu gavumenti mu nsi muno ekisinga obuzibu kankikubuulire okwegulumiza era Katonda
waliwo bannabbi be yasitulanga ne bakabaka be yasitulanga edda Katonda ng'akyassa obubaka ku bakabaka bwe beegulumizanga yabasuulanga era ne yabawa n'ensonga lwaki abasudde naye nga yabawanga obuyinza okutta gwe baagala okusala buli kimu naye beegulumizanga okwegulumiza yettabbo ebintu bino kati nga tukola pulogulaamu eno emboozi mu kati twatandika n'ekirowoozo kyaffe ffenna nga tuli wamu tebazonto we baali bwe batandika n'ekirowoozo ekyo nga buli omu asika munne okweyambayamba batuuke we bali era beesikasika ne beeyamba kati tabbu we yava omanyiwo ye buli muntu okulowooza nti kati nze oba asinga oba nze asinga oba nze asinga oyinza okuba oyiya konsepti ono ate ng'akola kino naye nga buli omu wa mugaso mu kiti kye kubanga bazonto abawagizi baabwe bonna tubadde batunyumirira wamu kyova olaba Dokita T we yavaamu twasooka tugamba abuddemu kiri kitya baali mu kigezo nno ky'amaanyi okusinziira ku oli nti yalinamuko okulinnya okusinga ku bo naye we kyagenda kyegattagatta ne tulaba nga beeyunzeyunze naye olwaleero ebyenfuna bino kintu kya bulabe anti sitaani we yasinga okuyingirira mu bantu ku byanfuna kati ssente yettabbu eri awo waliwo ayagala otwala nnyingi mbusimayo ejjajja Ssaabazonto ate ennaku ezo nayingizaamu omukazi omukazi namulaba era naye ayinza oba nga nattabulanga naye tebakyogedde Ssaabazonto omukazi mulanyawo weweeta ono engundi ebirevu Ssaabazonto kati omukazi omukazi oyo ayinza oba nga naye nattabula omanyi abakazi naye tannayogerako bwoba teweefuse ate babadde bulungi wali naye olwayingizaamu omukazi era namulaba nenga naye omukazi ono kabayingiddemu wani ate ng'atambula nnyo n'ono ng'atambula nnyo n'ono kakati awo nawe wayinza okuba nga waliwo kyesibabakutira banaye mbabulye teri bantu baagala byonoonese ate ffe abalabi tulinda byonoonese era bye twogerako toyinza kumanya wateredde ng'okyaliwo anti faluuku wooli awo teri ayinza kugamba nti wooli nkwegomba omala kuvaawo ne batandika okugamba nti wali we wali awakabi naye terayisa okuga nti waki wakabi Igozi yamala kwabukana neyetematema ne bayiika omukulu oyo yagambye yawummula UB40 yakuba konsati ezaali wano ffenna nga tukimanyi nti zesembayo okukola ki era we baddayo ne bagatuula ekiro ne gatukoze eki naye kakati olwaleero mwami mawa Igozi yasanawo buki busanyi mu ngeri etali yakyeyagalire si mu mwoyo mulungi wabiwulira ennangira nakyo ebyaliwo okitegeera naye kyava mu kweyawulayawula kakati abasinga obungi Igozi yamala okusaanawo badde bali ne bagamba wali we twali nowe wali wateredde baseruga badde bali ne bagamba wali we twali we wali wateredde kakati wali we babadde bali wadde wateredde nebajja genda okumanya nga wateredde nagano ye muntu amanyi omukisa gwe namutegeera nga gukyaliwo Yange Zonto ne Jjajja Zonto abakulu bali babadde bafuna akasente oba mu gavumenti oba bakajjewaani oba wajjeno ani bano bali ku mazima tebalya bambi mwagala tuvuga mugantu ge tutategeera omanyire ebyo nazze kubula muganda wange ate wetunaava najja kudde ebbala ngene ayogedde kituufu omuntu awummudde yaba afudde aba awummudde emirimu Igozi tewummulanga yasasika kati okumanya yasasika abamu bali ku kyeyo nga kinene ne mukazi we Sekamatti bali ku kyeyo yasasika oyawummula awummudde yaba afudde era bagamba amaze emirimu gyawummudde abeere mirembe kaakati ekirafaluku mu kintu kyonna kiteekeddwa okubeerako omuntu akulembera buli kintu kyonna kiteekeddwa okubeerako omuntu akulembera ate era nze nzizako kati wa muganda yalina omukulembeze waayo kyembadde nzijjako nti nja kugamba muganda wange mawa naye ŋŋenda mu credit n'agimusa Kavuma baakulembera abasajja emyaka 40 nga si bayimbi mwatalina adi luyimba yakoyambako mu kampayini ezimu tayimba olimba lwadde mulwana olwabuze naye gakamba kakasente kano n'aluyimba naye baakulembera abasajja emyaka 40 kakati ekyo bawe ekitiibwa njaba baganda bange bazonto bakkirize bano abeeyawudde mu kujja okwegatta ku Ssaabazonto baatandikirawo omanyi faluku kibi nnyo omuntu akujje ku ziro bw'ate wootuuka abejjayo bonna bali mu kikokoto kweyimusa ekikokoto kyali kyakweyimusa kambuuze wano bwe tuli twejjayo ffenna
tujjayo ffenna kyegende ekintu kiteekeddwa okubeerako omuntu atandise omukulembeze kiteekeddwa okubeerako omukulembeze era wano we tuli buli muntu yateekeddwa okuba nti Faruku ye mukulembeze eyo kikkirize kigaana wabula ekikuyingira mutwe gunoga nti mawanze mukulembera tasobola kukulembera mukadde ekyo kifu ekirala ebintu bya mirundi ebiri muli baddembe okugendako n'ekintu ekimu waliwo abantu abakola emirimu gyabwe nga bali ku buwandiiko naga nti Dankani mukozi wange afuna emitwalo ameka newenfuna ataano takola ki takwatayo waliwo abantu abakola emirimu gyabwe nga bali kuba Sseruganda nga olaba Saha ne Sam babanga tebalina mpapula Saha ne Sam munne bakolanga bulungi emirimu gyabwe bakwatagana Faruku jangu tukole nti nze nkusime ne bessaamu ssente naye era weegendereze nnyo ebintu ebitambulira ku papula tebiwangaala kubanga oli alowooza nti muddu mu Uganda wano oli alowooza nti muddu kubanga ano mu Uganda Faruku jankulage kina amateeka ago galaba amateeka gali mu Uganda naye gakola ku balondemu kubanga singa gali gakola ku bantu bonna nga waliwo obwenkanya abayimbi basse ssente z'abantu wano niye oli nagenda mu kkooti okwekubira enduulu omulamuzi ali mu kusala omusango ng'alina olimba lwa kamiliyoni mu ssimu namusaba Serefu kitegedde waliwo Sirayiri muntu tukikanyako era ne Mawuuyu yali kalenda oba balina ekifo kibaaguza omusajja yali wa mu paaka eyo nayita bakifeesi awo bakuba Ssemakulu ne bagamba tumulabira tugenda kumukuba naye Faruku omuntu ayina erinnya mukulu Ssemakulu yatuuka ku kalenda awo n'agamba waliwo abantu bagaa nti baagala kumukuba badda mu kwesibya ate Serefu kwekugenda ebifaananyi kaakati bazonto bakyayawukanira ddala wabula bano ababiri mukulu Opeto ono azze akolako ne mu bibiina ebiryozi nakolako ne mu Lion Casters ewakapalaga naye nga ye alaga ti era wamaanyi okusinga Kapalaga akayimba ka baba waliwo leetwali ku kiyali eyo Katosooba bamulekayo bafunye obutakkaanya bamulekayo bafunye obutakkaanya oyo yali atamanyi bulungi Luganda Opeto oyo Jajja Zonto kakati njala muganda wange oyo Opeto amanye ti emyaka gyali munnanga atuusa okukulembera era naye asobola okukulembera naye wabeerawo kyasinga bamukulembera akiziba mukulembere aye noono omukulu Ssaabazonto saagala alowooze nti kati mbw atuuse era essaawa ya leero Sitaani ayinza okuba nga yagudde mu kintu ekyo ng'essaawa kigenda kwabulukuka nga n'oyo omukyala obanga ate kugamba olaba nti ono omukyala gwe baleeta ono kirina ekikulaga nti ye atalese okuzimba ng'alinga azimba abantu be nga yaleeseeyo omukyala we omukyala ono yenna tabula anti kati wamudde nga nakyayogera anti abantu abandi babeera bataano ku ssente si bwe kiri babeerako bataano kati ababiri bavuddeko wali omukyala babeerako mukaaga kati ababiri bavuddeko basigaddeko bameka kati bali bane era ali kuliko omukyala abeebo bali bataano bonna wamu n'omukyala kwezi bali bataano oli yagenda kakati kati Opera hada ono Ssaabazonto kyali kikulaga nti essaawa era bano ababiri bagenda tusigala abantu bameka babiri ku omukyala tabaddeeko n'asooka aleeta omukyalo n'azibika ani aleeta omukazi Jajja Zonto si yamuleeta Ssaabazonto ye yamuleeta Mawolo neddaga lisinga bavaawo nja kuba nyinawo kino ekisenge kisobola okubuzaabuza oli agamba wavuddeko basigadde basatu kati mu mbeera awo mu mbeera ya bulijjo nga bakyagugulana ng'abakajjingiwo nga mufukisingawo wali kakati gwe omulabi kuba bagamba ono yawandiika era kitegeeza byawandiika asobola kubigamba Jingiwo oba Dankani nti ogera kwogera wooti naki ne wooti embeera y'Abazonto yeetolerako ensonga nnyingi baali baakafuna amaanyi tugenda okulaba nga basibiddwa ne babasiba ensonga zibagamba nti baali bakuba gavumenti ekyo nno ne wayita ebbanga ne bateebwa era bafunira ennyo amaanyi gaabwe geetoolera nnyo mu biseera bya kampeyini z'ebyobufuzi so nze nzikirizayo Faruku ku foundation kyatandika kitya ebintu ebisinga obungi wano mu Uganda abantu batandika bakolamu nga bakyali ne bakyali tukolemu era batandika nga bakola embeera focus eba yakolamu awo tukolemu naye nga tewali nnyo mulamwa gusookeddwa gugamba nti tulina target bweki otegedde kakati mu process ekintu kigenda kikola kigejja kakati bwe kitandika okugejja
ne watandika okulabibwawo ebyenfuna akasente kakasaka kajjamu Faruku ebintu byonna ebisinza okusuula embeera biri ebintu bibiri ebyenfuna n'abakyala byebisinza okusaabulula ebintu byonna byonsi byomanyi era ne bwogenda mu bibiina bya muganda wange ebyo baalimu ebya Eagles ensonga zaali byanfuna n'abakyala anti nkubuulira otegedde ewali ebyenfuna n'abakyala ebisaabulula kakati baganda bafana baatuuka jukira batandika mu byakyali tukolemu bwe baatuuka ne batandika okufuna bu contract emirimo biki naye Faruku bwe mba munaakola ekintu bamu batandika nga muli bakyali ne bakyali ne watuuka ne kaseera ne baba ebintu byenfuna nze nsuubira abantu bano baali badde bakola bati waliwo buli kintu kyonna Faruku wabeerawo asinga ku munne buli kintu era bw'otakkiriza ekintu ekyo mukomekereza mu anti okuligesalinga ekintu kino Saabazonto yandibayise bonna ne bagenda bonna ku recipe oba ne badisikasinga buli ekyokudisikasi kyali baddoke naye wuliriza ebigambo bino omusajja agamba nze mpandiika script ezikola ki zetukola kitegeeza eyo already ayina percentage omulimu oguno gutekako eki etafaali kakati bwe baali bakola bamukkiriza nti yafuusaani liida bw'okkiriza liida bano kati ekirala bano baatuuka mu mutima gwabwe nga bagamba ono tulabika tutulwevo yemu kubanga bakola na ku radio ki yemu kati wano waliwo okuzalawa in between era okuzala kule kwavuddeko bino bano banne bakola nabo balaba nti bali ku level yemu nabo ndooza nabo wangu bagamba sobola okuwandiika ebikola ki ebikolebwa kakati yawo ne batombutakkaanya kubanga baatuuka ne bagamba musajja baali batukanga bafuna ssente basasula n'omusaala miliyoni 1.5 gye nawulidde buli mwezi kitegeeza bano baatuuka ne bakkiriza nti bakozi baani bono nga liida kuba ssente baziteesaako ng'abasasulwa naye ate nga ye afuna muki mu percentage nga talina musaala nti miliyoni 1.5 bano ngazi bafuna kitegeeza bakkiriza ne bafuuka mu bakozi ba kampani eyali tannaba kuligesalingibwa before kati bwe kyamalwa bwe yamala okubatega eriteeka ey'okufuna omusaala n'agamba nze kaŋŋende ligesalinga eki kampani nga ye nze kyemmanyi yalinga omuntu wuliriza bw'oba oligesenga kampani ng'olina bonna b'otandise nabo ekyali ekituufu kyali kirina kuba bonna ba directors wesitalaba wekiri kuba we yabadde agamba yogedde ebigambo bino mbawadde omwezi gumu ababiri mwesotinge era mujja kukomawo mu mateeka amaki amapya ku bukwakkulizo anti wuliriza ekintu kyajja kati ye director mutegedde oba n'omu ku bano banne beyasigadde nabo naye nga percentage yakola ki yasinga kubanga waliwo ne sinali yazze n'agamba bwe baatuula nga bakola mu kusooka baali bana nga balina percentage gye bafuna bwe baatuuka baleeta omukazi ono ye ng'agamba lyagala kubalansinga gye bayita genda balance abantu baasaba ye bw'agamba nti baagalamu omukyala n'agamba banne abadde afuna bugezi emitwalo 5 tuleka kuwa omukyala ono eki 10 bano ne bagamba ono afuna zaaki era akola mulimu ki n'abagamba tali part of kino so waliwo n'embeera endala tetumanyi kuba bagamba omukyala yamuleeta ani yaleeta omukyala bwe bagamba yaleeta omukyala so kati waliwo interest endala ey'omuki ey'omukyala kuba nalabye omukyala ayogera yeekukuutiriza Saabazonto so mukazi we muki oyo sikirinaako obujulizi bwankomeredde naye ayinza okuba girlfriend mawa Saabazonto yakola ensobi obutayita banne oba ebintu yabikolanga olw'okuba ekintu kikye kakati ekintu kya Saabazonto kyakola kifu omanyi boogedde ku maanyi matono oyo naye maanyi matono aze ate mumanyi adi opeta oyo yajje waffe ng'akuba nguma era opeta oyo mu Eagles era opeta oyo abadde w'amaanyi nnyo opeta oyo kubanga yagenda kusimba ng'ekimututteyo ebyo ebintu byali akola ne bakibuuka senkubuge be bamusitula ne bamutwala nekibuuka kusimba okufunayo omulimu oluvanyuma lwomulaba nti alina ekitone ekisobola okukola kakati ono Saabazonto byalowooza nti olw'okuba yawandiika ekyo baganda bange kifu kuba baserugasi nga basinga okuyimba kubanga be bawandiikira ennyimba era Saabazonto bw'aba alowooza nti bw'anaaba awandiika mu Uganda kankubuye waliwo ekintu kye bayita combination si mu Uganda ndowooza ne mu nsi yonna kinewokuba kusamba mupiira ttiimu eziba tezikwataganye nze kolituuza wano jingihu wonjolanga sikyasoba nakwogera nga yatudde wano kuki
pano kati wabeerawo combination y'ekintuokuba muzannyo ng'ekwatagana kati eyo bagamba nti baleese abantu bakoze eki njala omutegeeza muganda wange ekintu kigenda kwonoonekako kubanga combination mu bintu bino bye tukola eba nkulu nnyo kubanga ekintu ekyo tubanga ffe tuli wano naye tugamba twogerere kumu ekigambo kimu nga bo bakikola ekintu ekyo kiyinza okuba ekiki kiyinza Ssaabazonto muwa amagezi akanye ne banne ate aleme kulowooza ti eno yenkomerero banne be bazimbye ekintu ekyo batereeze ensonga baddemu bakole ki bakwatagane twejjako kiri ekigamba nti yawandiika bali munaliko okusimba eyo nembasanga batudde tewaisa mu script era Petero yamugamba nti omanyi nti bano kano bwe tukayingira wano bwe tuti kaba kakola ki kitegeeza kibaita tiimu waaka mu bwenna wemma mulina tiimu waaka nga mwena mutula wansi wadde kale gwe nannyini okitegeera gwe twala nga nannyini kitali kituufu ng'olina wano ate nga muwangana amagezi nze mbadde ngamba nti kyakola kifu kitegeera ayina ekyokuleeta omukyalo kyali kifu nga tosoose gamba ki bano yabagamba ate abagamba singa abagambira yandigenzo baleeta nga buli omu akimanyi nti ku mitwalo 5 mpaka emitwalo 5 naye gweobaleetedde buleetezi mukyalo naye gwolwokuba agenze mu kaliyoki n'ofunayo omukazi n'akusanyusa ekiro kyekimu n'omusajja oyo yeewuba n'akusanyusa ekiro n'ogaa nti jangu nze nkuwadde omulimu so nze mbadde ngamba muganda wange ne bwona osigaza ekibiina kyo naye nga teweeterezezza ng'omuntu omanyi mu bulamu nti waliwo kyebaga nti ngono bwagambye combination nti wabawo abantu kye bamanyiza amaaso nti olaba bwe tubeera wano mukati Faruku bw'atakoze osanga omuntu ng'abuuza Faruku aliwa kitegeera Deviko mwabuliddewa kitegeeza aba mugoberezi wange ajja kunoonyera Deviko mpaka bw'anaamusanga gy'anaamusanga kitegeeza oba Ssaabazonto oyinza n'okusanga omukazi bw'aba abali abasalako emitwalo 10 nga ye Ssaabazonto asigazaako esatu oba n'ez'omukazi nga bakulaakulanya bufumbo bwabwe nga n'ez'omukazi zobaza omusajja Ssaabazonto so nze ndowooza ekyo Ssaabazonto kyokola si kituwa kyakuyiga bwoba okoze kati nga bwe tukola kituwa kyakuyiga nti bwe muba mutandise ekintu mukkirize mutuule wansi mukitandike buli step mubenga buli omu agimanyi buli step buli omu abenga agimanyi naye kitali ekyo tewali kigenda kutambula bijja kuba nga bya egos natugamba mbu baawummula teri muntu awummula n'anyiigira munne bonna abatulaba n'abatuwuliza n'abasobola obatuukirira bayambire ddala abantu bano okwegatta naye bwe kiba kigaanye biba bya Katonda omukazi ono yatabula yennatabula omukazi ono soka ekibuzo ekisooka ani yamuleeta mu Bizonto Ssaabazonto kakati amuleese oyo yamuleetera ku tteeka ki era nga tereza ebinaavaamu ng'aleeta n'abaana kakati kiba bwe kiti ojalabana n'abaana b'omukazi nga bazise nga ekintu kibuuzo kya famire olukuwuliriza anti bwe tubeera ku panel obadde obuuza nti bwe tubeera ku panel tusobola okuteesa mpikayo katufunemu ku mugenyi gundi bwe tutera okukola kakati okujja esanga omuntu atuddewo bwe saategedde soko ndibuuza azatya ate nga mukazi ate nga gwa mu defendinga nti ono banaye muntu wangeayogereko era Ssaabazonto n'omuleetanga n'amateeka ga ssente bagabaza dda omutegera n'amateeka ga ssente n'ogabaga n'ogaa kakati nnamba emu tugenda kola omuntu nga mugenda sa company waliwo company limited by shares waliwo ne limited by guarantee kakati kampani ezabbiri nga mugiresita kati nga bwe bagaye nti oli yabadde ne shares ennene olebe wabadde bafuna naye nga tewali registered naye we yagenza oligestalinga yababuulidde kyaligesitali kakati n'aleeta tuligestalinze naye abalaga bwati nti mukuligestalinga mwe muli bakozi ate olwo bamubuuza seyefuulibwa nti ate muli bakozi wangamba Uganda limited bakigaba naye wangamba okujja nga kuliko omunene kitegeeza waliyo abanene bali be mbadde njogerako yakozeemu ensobi naye kyembasaba batuule wansi baddemu bateeseganye bwebiba tebikyadda anti nze ngenda babuli ekintu kimu era Ssaabazonto kinajja kiraba olwaleero bwe bataddamu kutuula kutereera ajja kuleeta baleeta ne sikutirajaziwa naye kijja kuba kisansulukuse anti labayo wizo ne rediyo obajjukira nga bayimba bonna era ng'ensi ekungiriza nti wizo muyimbi nnyo olwokuba ne rediyo baali bambikwa ki omu bwe yafa olina oluyimba lwa wizo olwotera okulaba nga bakuba
kitegeeza omugaso gwabwe gwali gwa kubeera wamu Alina n'empya naye tetuzimanyi. gwali gwa kubeera wamu Okay. David, omukazi yenna tabula. Nze wanne era Faruku oleeta wano omukazi naye andi Katonda yakola kintu mukazi. Mwami Ssaabazonto nwabanga si mukazi we. Era abasajja byamulese bali basobola okwekuma omukazi era n'atabula ekintu. Oyandi badde yetamwagadde. Era abataano bano abana kwandibaddeko amwegomba era n'abatabula. Nekitabuka. Naye kyenjagala okubagamba bafuneyo omuntu omukulu kimanyi baali balina ndowooza obanga omuntu abakansolingi abatuuza abantu obwongo budde bukyali beebuledde bakwatagana ekitali ekyo kati tugenda kubayisaako eggaali ate nga twagala tubebeereko nabo nga tuvugana nabo tubayise buyisa tetwagala bagambe twayisa bali olw'okuba bayawukana twagala tubayise nga bali ki nga bali wamu twagala byakwekwasa ate gaki ekikulu anti uliriza katojja bafaluuliriza nze njogera si ntalo ekintu kyonna ekikulaakulana Faluku omuntu ateekoma takulaakulana omuntu yenna ateekeddwa okwekola kifuna kyayina enkulaakulana Dubai yakulaakulana ebeffe bagamba fale tusinga Dubai kale tusinga omuntu yenna nga teyeegomba kati Mawuuya agambye nti Jingu wajja kuseta kola ki ayinza okuba nga alina ensonga nti nze ekitiibwa kyange kyennyina mawa n'emyaka gyange sinza kugaana Jingu wajja kunyiza mukulu ayinza okuba nti Jingu olw'embeera ze sinza kukola ki kyekintu ekiraga enkulaakulana Faluku omukyalo ono yajja mu nattabula yajjira ku contract naye Ssaabazonto bwe yabadde annyonnyola yagayo omukyalo ono naye aliwo ng'aba banne mukozi kakati Faluku nze gano ge magezi ge njagala okuwa abakulu abo wammanga Ssaabazonto nga bwe yabeera ne banne mu mbeera embi ne babonaabona ne basibibwa ne batandika nga tewali kasente ne bakolamu nga bakola nga bakyali mu kusooka gundi gurupu eyatuuse okugamba nti egenda kutandika okufuna sente nyingi n'abajjako obwa director ye n'afuuka nannyini bwe ne bafuuka bakozi awabudde obuzibu mutegedde era bw'agamba nti ayagala bakomyawo nga tebazze mu kufuna bwa directors na shares ze baabonaabonera from the start ontegedde bano tebagenda kuddamu kukola naye era magezi kibbo bagende bwe baba nga tasobola bakomyawo kushalinga ku mugaati gwe baabonaabonera batambule bakole ebyabwe ontegedde okubakomyawo ayina kubanga abawa nawe obwannannyini nga naye bwakola ki bwayina kubanga bonna baabonaabonera ekintu kino from zero otegedde era nabo bajja genda bakole ebyabwe bajja kufuna abawagizi babadde ayina n'okusingawo era nakino kisobola okuggwa nekiddayo ate kino nkikugamba Faruku anti Ssaabazonto y'abantu bagenda mulaba nga yenna tabula kubanga era obutakkaanya bwabadde ayina emabega n'olisima volongoto gundi Tyamale era bubadde tebunnayitamu wadde dakiika omusajja agambye kangenezereyo nkole ki mbeetonderemukko kubanga ndabika nabakola ki nabanyiiza kati abantu bagenda kutandika naye omusajja ono Ssaabazonto alabika yeki yenna tabula buli kaseera ye abeera kyakala ne banne bali oli yagenda ne bano bagenze so nze mugamba era nze mukulowooza okwange Tamale ono Tyamale alabika yasiko walinze Tyamale alabika yasiko walinze mutegedde kubanga abantu balabika bategedde kubanga bali babavaayo nga bagamba ono ye mubi ng'ate ne waliwo ensonga egamba nti mubi abantu babugamba batya abantu badde bakyatankana Tyamale we yali avaayo yagamba ani muzibu Ssaabazonto kyekizibu ne bano bavudde bagamba Ssaabazonto ye problem kati ate Tyamale yagamba yajja n'agamba nti bannange bwe mba nnyina kye nabasobya nga tannyonnyola kintu mu details bwe mba nnyina kye nabasobya munkole ki munsonyiwe obulungi bwange wano we nava mulinga bataata Ssaabazonto kino ye kyamulidde mutegedde kubanga abantu bano tebasobola kuba babi nga gw'oli mulungi tekisoboka tukube toki mu bibiina ebize bigwa groups ezijja zigwa Dream Girls simanyi baani Obsession Eagles era byebizibu byebimu bizibu sibeemu nti Dream Girls ye ekyagisuula yali manager nti ye bwe yakola ekibiina yalowooza akusibye faamu ya Budumulasi manager yali ani manager yali omusajja omunene oyo yali omusajja omunene ekyo nadda ku baana
abaana ali abafuula wakakali ate jjukira ebyabakazi bemanyi nga birimu ebbuba kitegeera ebibaamu ebbuba ekibiina ekigamba ajja omukazi sajja wange kananga bwe bana tebetasobola kugumiikiriza mbeera kwata mwana ku mukono omuyingiza wali nga negwasuze naye aliwa tekyasinga otabula embeera eyo era kati ebimu ebiri ku fusion band okitegeera nti fusion band yatuuka ekiseera nga Irene Nambirwa ayagala okulaga amaanyi ate nga n'omwana ne Kabasiita naye bw'atyo so nekituuka ekiseera nga embeera tejja kugumiikiriza nga omanyi ebyebbuba kitali ku Eagles yo era zaali enkwe z'abamwami mawa bano baleeta enkwe mu kibiina nga bw'ava eno n'agamba Mayinja oli wakabi era agamba Joffe Tanti oli wakabi ate nabo ng'abasajja ndowooza batuuka ekiseera ne batuuka ne olaba nga bakuze era bamadirati bamawulana tubakaki omanyi nze bwe ntuuka ku kintu kya industry eyo njogera ngikakasa ng'ate sirimba sibuza kati Dream lwaba nti olumu kiyingiramu n'abantu ate ensi betayagala kuwulira nga baboogerako bubi kati nga nsogedde ku Dream Girls eyo abaana abo abawala babeeranga nnyo ekamwoca ku Dream Studio eya Eddie Yawe muganda gw'ono omusajja ono eyajja kwa pulezidenti n'atabuwangula bwe yamaliriza andi wuliriza nze saagala kwogera nga gwe bw'olowooza saagala kwogereza na mutwego akazingalo kajja kati omusajja abawala ne bakuŋŋaanira awo kati abawala bakuŋŋaanira awo ne bayiiya kuba ffe twagendangayo ng'abamu be babaakinga ne balutaaya banjogera ku bantu benkola ki ate twabapangisa nako okubakozesa muki akati Dream Girls eyo nebeera nga Eddie yawe bwajja alina okukola ki okufuna gwatwalawo ono omusajja eyavuganya obwa pulezidenti bwajja naye alina okufuna gwakola ki gwatwalawo akati ne manaja yennyini ate yakola ki yabalina abawala era abo bwebatunulira mwe mwava bano abawala kati abayimbako bulungi so eyo yo Dream Girls yagwa lwaki lwabawala kakati ate Eagles bano gye badde boogerako Eagles okummula kwayo bano kubayita okugwa wuliriza bano kubayita okugwa Eagles yatuuka ebbanga ery'emyaka 20 kubanga oli agenda nagamba bamawa baakolera ate mu myaka 20 ge twakuuma abasajja abo ate enkwe twali tetuzirina abasajja bali bajja bwe bati baatuuka ekiseera ne bafuna ssente omanyi kangubulire ng'ogyeko nze wano nze nsobola okufuna ssente n'osuba ng'okyandabawo naye ojjandaba nga abasajja abamu bagamba nti balinaki budde kubanga nze ssente nzirabyeko mbadde nazo nekyasula kakati Eagles baatuuka okulaba nga Irene eyandibadde ayimba ono okusaasira nga bamwetaaga ntebe Mayinja Leonard ng'alaba azimbye wooteri takyalaba lwaki agenda akole ki yeerabidde nti wooteri eno yagijja muki mu kuyimba bagenda olaba omuntu yasigalawo ng'alwanalwana n'ebbandi lutaaya ye nga n'omupiira ogubeerayo ogwa Man United agamba ne we siyimbe nja kulya wooteri yange nkole ki bwe tuba twogere bwino nga tetwogera bintu betakola ki bye tutamanyi kati bagenda okulaba nga era Misa Ssemakula obugagga bwe buzze luvannyuma naye abasajja basooka kubeera bulungi nnyo era ye n'alaba ng'omulimu guno gukyasobola okukola ki okutambula naye agenda olaba Mayinja ng'agamba kati nze ŋŋende bampa omutwalo gumu olwo takyakulabawo bano abawala abayimba ba Maureen ayimbye embaga bagenda emuwa emiliyoni 2 eno gy'agenda okuzimba ku show ekasajjagirwa agenda kusanga mawa amuwa omutwalo gutya n'agamba nnonaki otegere kugamba ate bo bwe baagaggawala ne boonoonyi muki mulimu ng'oli alaba omulimu guno ogwamuwa kino takyaguvula ngoyo omusajja oyo weberevu eyagambye tiwaliwo omuntu afuna ssente naye n'atalowooza ate wa gy'avudde ti kino kyekintusiza ku ki kyekyasuula ki kyekyasuula Eagles Hajji Haruna Mubiru bwe yali agwa nga bandi yeesaanawo anti omanyi mwe mulina ekizibu ajja n'abawawa ne mmere nze sikolera mmere otegete muli mukwano gwange bwekyamulemesa ye ate ekikye ng'abatabawa respect ayagala kwegulumiza ayagala kuvuma okwegadanga abaana bonna bonna abaleeze bannatolo bayimba bulungi bakozeeki ate ye omanyi omuntu wafuna erinnya era naawe njagala okitegeere timawanya vaana ofuna erinnya tondabira eri ate gye wazijja
okitegere omanya nti kati ate mawa ayinako wakyusa ate nange nosigala nga waki respect kati abantu abasinga tebabandi nabeerawo abantu bamwagala nnyo abawala naga ndi ate kakati kembafunye kisuse natandika obeegadanako obalemesa babudumunaasi ebyo byebigenze bikola ki bibagwako so embeera eyo yesudde ebibiina ate abalala omutima ogwa fitina kati nga nodisebati ye ate yalina fitina mu mulimu guno abantu bagamba wa ono atayagala nze nfune sente mwagazaaki okitegedde andi nze nkubuulira sebatta yakutendekanga bw'amala okutendeka n'oyimba n'ofuuka ow'erinnya ye nalowooza nti ojja kukoma kuki kulinnya kumbe n'abantu bali waliwo abasasula okukulaba ye ng'agamba ate ono nze namuleeta era ng'oli byayogera ng'aga nze namuleeta ng'aga sijja muwaki n'azimba omutima ono sijja muwa sente ate nze nakutendeka oyo n'akola ki oyo n'ayitaawo akati abantu bagenda bagwa mu mbeera ono omugenzi ono yafa abombi baafa kasozi ne basudde bwe baali bagwa basudde oyo yeyaleeta kasozi kasozi yaleeta ani basudde kati nagamba ate ono gwe naleeta kati ansinza erinnya mwagazaaki naye erinnya liri waggulu kasozi ali kuki kati abantu abo bagenda bagwa mu mbeera ye eyo era noono omusajja kibadde kimutuuseeko ono azanya ebina Uganda aliko kati ono lubowa era naye abadde atandise okubeera nekererekererewo kuga simanyi n'abatanzi simanyi ani simanyi kati embeera yesingira ddala bamwe ebeera abawala naye naddala abayindi okusinga baba bawala ne bamanagers baawukana babawala kyamana wagwa okutuukaawo ebibiina bino nga tuwebiri abantu amu baba n'ebirooto ebitono otegedde kyogamba ebirooto ebitono bireetera ekibiina okugwa amangu kitya omuntu agenda najja naye ng'ekirooto kye kyali kitini olumu kyagulayo kamotoka obafuna bakazi kati ekigendererwa ekyo n'akituukako ye nalaba nga atuuse so nga ate wano watuuse ali mu ngeri yagezesebwa kamala okuwulira omukulu oyo abadde anyonyola Aruna nti yafuna abakazi mu kibiina kye naye ngenda kubuulira mbu yabeemiisa naye ngenda kubuulira omanyi ngenda kubuulira Faruku bw'otendeka omwana olwaleero nga gw'omuyingiza mu mawulire sometimes akuppa empisa zo bamawa bano be bayingiza Aruna mu ndongo era byonna bakoppa bano kuba be baali bamenta yes baali bamenta balutaaya bamawa bani be baali bamenta kuba eri be baali abanene bye bakola bali be bakolanga okitegeera emize gyonna egyono wagamba nti Aruna yemiisanga abawala be omuze ogwo ono yementa teyafuna mukisa gubeemiisa eri olw'ensonga bano baaliwo ng'ate be bakulu nga be beemiisa kati naye n'akola ekikye n'agamba nange kenfunye etanekanemiseraaliwe beemiisanga batebiseera mu gye neemiisa kakati olwaleero ebibiina ekisinga bisuula abantu ogenda n'okula ekibiina naye nga okola katugezeeko nekijja nekikwatayo mukukwatayo ng'abantu abamu balina ekirooto kitono okusinza ku kintu obunene wekigenze kati abantu ekintu nekigejja okuyita olumu ku ndowooza ye nokubirooto bye kyekireetera ebibiina kyasuula siteroko ogimanyi ekyasuula siteroko ekyasuula GSS okimanyi ekyasuula Unique Stars okimanyi saa yali omuntu wakula kati saa yali omukulu wa emyaka gyalimu tuyinza mulinza ebyakola mu buvubuka abo muvubuka muntu akola ensobize naye wookula kati yakula omusajja mukulu alina obuvunaanyizibwa naye era nga nabe muganda nge wagambye nti bamenta bano bamawa bebawemeteranga Aruna naye oka kati naluna musajja mukulu naye ategedde okukyusa embeera ze ngaamaye baako naye ekisooka kyabere kyasoza okusuula ebibiina nofaluku ki ekintu eki abakazi tutandika kwebakana baboosi baabwe kyekisookera ddala kubanga siteroko yali amanyi musajja wali amuyita Alex Mukiga abeera Nansana omusajja atambuzanga n'ennyimba zaabwe naye ng'abaana bonna kubba bakazi be abeemiisa bantu be
kati munenga tomunenya ate ye akuteera awo gojjofu butukeeri otwali butwazi ate eyo nenegenda ngaesana olaleeta abalabaganye nengusa yateeka musereza ali mpitirivu kati ate Like Stars ye ayina omuyimbi atya ng'abasigadde babaka bubasi bati baye kapalaga teri muntu w'abakazi ekyo sijja muwaayira kaakati GSS eyina abayimbi aba ate nga baagalana baliwa yayina Tinatine n'Ambassador Sali abasigadde bano abaalimu ba Yakubu ba omugenzi aliyawe kale bano biro gye gyali emimuli ebiri egyali gitambula naye nga baagalana kyekyaleetera obsession obuzibu obsession yeeyo anti kati waliwo ebibiina ebimu ku bijjajja bya music mu Uganda anti tulina Diamond Production eyo gyolaba Diamond Production eyaleeta abayimbi nga ba Rebecca Jeans owulira ba Martin Yangume baali awo gundi ono yagenda Kapale owulira bano bakayiira ompulira kakati twali tukyali ate nevaamu Jango owulira bano ono Dorini Mutiibwa owulira bakabuye Sembogga kakati Faruku ebibiina bino nze nyina ebibiina byempa credit njagala kuwa ekibiina kye bayita Eagles Production ate Africa asagala gyogerako Afrigo ndi muku Eagles Production Afrigo soko gireke anti Eagles Production bibiina ebyabaddewo mu Uganda byonna kyekibiina ekyabadde ne ba Giants omanyi bayita ba Giants ng'eyina ekibiina nga kirimu abayimbi ab'amaanyi abawera abataano okudda waggulu nga mulimu abakazi n'abasajja ne bawangala emyaka egiwere 10 nga bakyakuba non stop tuwema wa credit era kibaana kyogedde owulira ng'oggyeko bano bamenye ne bennyini abayimbi mbawa credit abasajja n'abakazi anti bino abamu baalimu nga osangamu omukyala n'omwami naye nga buli mu kibiina kyekimu naye ne bakola emyaka emeka 10 ne bagimalako nga basigadde b'amaanyi Faruku ensonga ezisinga okwawukanya ebibiina ekisooka abamu batandika mu bibiina nga yazze embuzze nga talina na fokasi mu maaso otegedde nga bamulese bulesi nsobola okukereza nga gundi eyo nga Diamond yaleeta abayimbi bangi naye nga bamu bazze kuyimba mu buyimbi olwalavuwa music gwe bayina otegedde era abo abaali balina ebigendererwa baavamu ne bafuuka abayimbi ab'amaanyi nga boolaba Ssemakula nze mbadde njagala nnyo kakati ekyaliko n'okubuuza kakati olaba oyo aleese ekintu naye kifaanagana ono gwe tuvaako Bizonto ekyasuula Katoluwama yalina endowooza ng'eyaani ng'eyono omusajja Ssaabazonto ye muwandiisi ekyasuula bani ya Katoluwama yalina ekirowoozo nga gwe Zonto Ssaabazonto ky'ofunye nti nze mpandiika nze nnyini byuma nze kino nze nyini theatre nze nina ssente bano n'alaba nga tabalabanga era naawe kyekigenda okuleetera ng'oyagala okunoonya abantu abatababula ku nsi kuno ogenda ku bayimbi anti nga bakoze ekibiina kyabwe okujja omuwa amagezi ne wegaba g'amaanyi gatya baluna bano oba kyamubuulira Faruku ogambye omulamu bane tugende mu kibuuzo kyaffe tuli kuuma nayeolaliomugamba waliwo abagenda ozirya bannange ayagala oziryako esente nja kuzirya jangu pale tugende maaso sente nja kuzirya mulimu ewala bwewanyi kati nze omuntu amunakimuuliza wano ekibuuzo kiri ku mitwalo 21 olunaku lwaleero tugende katayiminge ali emabega waffe atali mu kamera tukwata ku sente tugamba ekibuuzo kigamba muntu ki asinga okubeera ne following ku Instagram Cristiano Ronaldo bagamba Faruku sebo omuyimbi asinga bamuyita Cristiano Ronaldo tebagambye muyimbi omuntu Ronaldo omusajja alidde sente alidde emitwalo 25
ekibuuzo kino wuliriza ekibuuzo kino sente zino tekiri bbala 25 omusajja namuwa emitwalo 15 banawa emitwalo kubanga munakituuse mugamba akisse Faruku yakoze ensobi obadde okoma kwono omuntu yenna nga babuuza ekibuuzo asoose okukwata microphone yaba nanyini kibuuzo era nze nga ndi waggulu bwe nti namba emu oli mutuufu ddala naye omuzimu ono bwakoze kusiganga akyabuuza ono akiridde ekituufu naye no Faruku abadde nagamba akiridde sisobola kiwe kibeera senga mwogeredde kumu senga mwogeredde nambemu alidde naye okoze ensobi kubanga nawe kyobaddeko kutujja kumulamu netukusigaddeko naye okoze ensobi singa abuuza nti ssebo ettaka ly'egindi yali asobola okuligula oli nawanika omukono dankani nti enji yaligula ekibuuzo obubonero busatu bwekiba tugende ku kirala tebabuuza mulala tebabuuza mulala babakisse tezinnasula ssebo sente yaziridde nkoze ensobi obba wa chansi programu gye tulimu omanyi abantu banyumirwa kulaba bye twogera ekitegeera kati kyokoze osi tukoze obi naye nga kibadde kituufu buli omu wa chansi kituufu obuwa kyasi oli agambye omuyimbi Cristiano Ronaldo temugamba tebagambye muyimbi n'agamba Ronaldo takyusizza kati kyengenda okola omusajja ono kamuwa emitwalo 25 yakubye jackpot kozi nga akkiriza agambe zongereyo oli mumulinde abadde akyalinda kakadde kakamala okuwera ababaddewo banaye abatulabana abatuuliza wakyakubiri etaano era bwe kiri nti ndi namba emu nabagamba sente zino jaziwa nze emu yange eri mu bwongo eri wala kakati muziwa emitwalo 25 sikigwiridde n'omuwendo gwalina nkumanyi omwendo mega obukadde 317 sozo ewebale tuwa akasente kano naye atenze siri kalya kokka Faruku sozo mugambe sozo akasente ko tukawangudde taata gezaako okusetinga ku bibuuzo ebirabo bireeta era nja biwangula nze ndi musajja bwogonyo budoniyani omanyi budoniyani ate kati baleeta bamawa simanyi kammengo biki ekibuuzo olwaleero kiwanguddwa era mu kuwangulwa ne wajjawo obuzibuzibu titukitwogedde abantu basatu naye eyasoose aziridde Faruku ku lw'obulungi bwa panel emitwalo gino 15 mugigabane ngibawadde abapano lisiti tandikira
mawanga ne muliko nze banneesiganyo bawanzikiririzaamu zabadde namba 2 zebawanzikiririzaamu naye nga tokiwiridde namba 2 sikigwiridde bannange koze ekibuuzo kibadde kitaano abasigadde ne bagenda n'ekyetaano aba Facebook bunabaleeta kakati nze njala kwebaza omukulu sozo agula ebyomu nnyumba n'atunala okutunda bonnange ekintu kyokola kyamanyi we bali kwegatta ku Faruku okuba manyi abantu bagabasira gavumenti beyamba sozo ng'oyo sa gavumenti okuteekamu nemwegayo ku ssente kuba asobola okuddiza abantu ate betwetaaga kuba kati ekintu kyokoze nambemu nerivumbi ligenda okunyweka mu makaaga leero siwakigwiridde oba bayina omuntu gwe nnawunyizza ate abadde mukulu munnange akitegedde akoze bwati agenze nalaba kakensa nga bakigumiza abadde akyogera abadde mukakafu agambye buli ssano Ronaldo tatanze ng'ono ate oliyo agambye omuyimbi mawe abadde sirias kakati sente zino njagala kwebaza mwami Sozo asobodde okuwaayo akasente kano ne kawangulibwa kakati namba emu ne namba 2 ne namba 3 namba emu yawangudde nza kuta ekyokubiri abamundu mutekewo nnyo kamera ngudi eyengeza teka kamera ngudi yesawa omuntu akubwe Faruku yesawa omuntu akubwe wamuwaddeyo yogera oli nganze Wala kugenda kuwuza moita n'abakkiririzaamu waliyo omuyimbi gwe bayita Cristiano Ronaldo nganze intellectual ati wulira